Nekati abantu abasinga mbala ku social media, they can't build a brand. Leera ayogedde ku kino, luli omusanga ayogera ku kino, luli n'omusanga ayogera ku kino, luli n'ayogera ku kino, luli n'ayogera ku kino. Kati beebuuza, tugende ewe ayogere ku bya bulogo, atubulire ku bya kugenda wabweru, atubulire ku byaki, naye nze buli omu akimu. So, okubuilding a personal brand kijja kuva ku consistency. Nga bw'olaba nti bw'ojja wano maze okuva lwe twatandika podcast mu 2017 tutambudde emyaka 7 sikolangayo podcast ku politics. Oba balwanye, oba bekubye tear gas, oba bagezezaako okwejjako, oba waliwo aleesa amaanyi, oba waliwo abbye akalulu, oba waliwo atabbye kalulu. Siina business ya politics. Oba bagambye nti nno nkolera kiri ekibiina, oba bantadde, oba banyingiza ekibiina kye sitalinamu kaadi. Siina podcast ya politics. Podcast yange kasita ogitega omanya agenda kusomesa, kukugaggawala, kugenda mu maaso. Ate ne bw'oli bw'oyagala nnyo tolisanga nga nvuma, nyomba, nina gwenziriza, nteekawo embeera mpemula. Gwe genda okebere. Nakugamba nti nze ne bwe mmala omwaka mulamba nga sikoze podcast, tewali ansinga podcast nyingi. Taliyo podcast nyingi nga aina podcast 1,300 za ssaawa emu kitundu 2 ne mu Africa simumanyi. Okitegeera? Naye ezo zonna ne mubeera nga temuliimu bwenvuma, temuliimu. Ne bwe mbeera ndi ku awantu wonna nenjogera oli najja bw'otusanga motivational speaker mutuge. Manya bumanya nti embwa bw'esanga ennyama, kiro y'ennyama n'ak'emitwalo 5, embwa tekigigaana vuma muntu agisuuliddeko emitwalo 5 neeyagala omuntu agiwadde kiro y'ennyama. Kyokka ng'ojja sanga nti emitwalo 5 gigula kiro z'ennyama nga 3. Naye embwa olw'okuba temanyi mugaso gw'aka emitwalo 5, temanyi bweyinza kukakozesaako emitwalo 5 ako, esigala esanyukira onaagiraza ennyama, onaagirazaako emitwalo 5 n'emuvuma n'omuvuma, eyinza n'omuluma. Kyova olaba baatulabula ffe abasomesa, baatulabula mu Matayo 7:6 nti toddira bigambo by'amagezi kubiwa bantu abatabyetegekedde. Bayibuli no yakozesa olulimi nga luvumamu. Kalabe vaasi eyo bansobola ogikuwa. Bayibuli yakozesa olulimi nga luvumamu. Matthew 7:6. Bayibuli yakozesa olulimi nga lukambwe. Yagamba don't throw pearls to pigs. Nti embizi bw'ogiwa pearls bintu biri awo bya bbeeyi, babikolamu necklace. Embizi yejja kwenyoola bwenyozi nabyo mu ttaka. Ati okuzimba personal brand kiva mu kubeera ng'oli consistent. Teweenyeenya. Somesa ekintu, yagala ekintu, tambulira mu kintu. Personal brand nga bw'olaba Mercedes Benz y'emmotoka yasooka ovumbulwa. Naye bo baasalawo bagaye Mercedes Benz tugenda gikola ng'evugibwa muntu mugagga. Nabo bwe baba bagikola tebazannyazannya. Bakula ekintu n'ogitunula ne bagamba musajja nga yakoze. Naye ng'ekyo bakikoledde emyaka egisukka mu 12. Okitegeera? So consistency